Muri mutya amanya gange Godfrey tumwebaze nga bulijjo bwe twabasuubiza nti 2023 kugenda kubeera mu muliro tujja kubalumba yona gye munaabeera ate n'olunaku olwaleero nkasibidde wano e Kosovo wenyini wengenda okubanga wendine Rungujja ja kubanga njogerako n'abayimbi abenjawulo naye olunaku olwaleero gwe mbaleetedde ate Kevolex gwe ngenda okubanga njogerako naye ebintu bingi bye tuze tuwulira ku Kevolex era ne tugamba lwaki tumunoonyaako. First of all twawulira Kevolex akati munaye yagwa mu bintu mu Phenon Records. Kevolex ate yadda mu abuulirako ku bayimbi naye drugs nyingi n'ebirala. Kevolex tuwulira nti ate ne mu Levixone takyaliyo. Kevolex bintu bingi oba kati yawasa n'omukyala byonna twagala tubiteege olunaku olwaleero muzikirize negateko Kevolex asooka buzeeko kuba tulaba ku G256 olunaku olwaleero mukama wange sooka buzeeko batulaba ku G256 abatulaba amanya n'eddoboozi amita Kevolex era nga ntwala omukisa guno balamusaako mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Yesu yeebazibwe. Amiina. Omwaka gutambudde gutya guno gwe tukubya amabega ne guno plan ki guli gutya naku zaakaweeramu nga nnya zokka? Omwaka gwe tukubya amabega si nja kwebaza Mukama nti gutambudde bulungi. Amiina. Tubadde balamu, abantu balamu, tuli bulungi. Okay. Mukama mulungi era tumwebaza. Tutandikira awo tubadde tunoonyerezaako awo ne tusanga munaye enaku zino wagwa mu bintu Phenon kyekukola soko tubulire watandika ddi okukola ne Phenon Records? In fact natandika dda nnyo like nga ne COVID tenaba nakujja. COVID yagenda okugira nga nkola mu Phenon but nga siri nti ndi mukozi wa Phenon wa like permanent just nga ndi casual yeyiya nti baba yo mulimu yagamba waye lero waliyo mulimu jangu tuyite jangu tunonye kasente nogera no iri bambola mpola boti mbola mpola paka ni sawa ya lero era je mbadde nga nonyeza bwe nti akasente nanga kambezaawo natoko kusigira music wange kulaba nga nange studio nsobola kuyingira mu studio kulaba nga nange nsobola kwambala kasajja kalungi okulaba nga nange nsobola okulya kakomando. Yes, obulamu ewawo butambule. Yes. Mulimu ki particular gokola mu Phenon? Omanyi omuntu ayinza okulera nkola ne Salt Media naye nga department zibeera nyingi. Kati gwe where do you fall? Era nga weyogere departments nyingi era ne mu Phenon wekituwe kiri nti eri company nene. So inamu departments nyingi kati department gye nkolamu ya screens ezizaaka. Era ifu okulaba nga nzipanga ziwayaringa ziyitamu okufuna ekifaananyi ekyo abantu kye babafuna. Okay. Yes. Wabisoma omuntu ayinza okwebuuza ate ayinza okuba awulira n'ekintu ekipya n'agamba Kevolex bulungi yafuuka engineer nga tetumanyi. Ekituufu kiri ndi saabisoma naye nga omanyi munnange nze okuba omubuto wange nkuze ndi Kaana ka Mbaata. Nkuze neetakulira. So nafuba nnyo okulaba nga nteekayo nnyo omwoyo okulaba nga njiga ebintu ebyo. Era neebaza Mukama olw'amagezi gampadde wagge yampa. Okubanga nti bwe nsalawo nti ngenda kola kino nfuba okulaba nga mpaka nkikwata. Okay. Entandika okikola. Okay. Yes. Okay. Then musically otuuseewa omwaka guno nga sinaba kubuuzabuuza birala project gy'olinawo tuba tutandikira awo? Omwaka guno? Yes, omwaka guno tulina oluyimba luyita Aye lwe luyimba lwe tulina omwaka guno era nga tukiriza Mukama Katonda nga tugenda shootinga video masaawo era byonna tukiriza Mukama Katonda nti buli kimu kigenda tambula bulungi. Okay. Yeah. Tulina ekizibu ekyazzeeko mu industry yaffe nti drug abuse, abantu okukosa ebiragalalagala, okunywa omwenge, kususse naddala ne mubayimbi ba gospel bangi. Ensonga eyo wagiwuliddeko era mugenda kuyamba batya abayimbi abo abafunye ekizibu ekyo ky'okutawaanyizibwa ebiragalalagala n'ebintu ebirala? Ensonga ekituufu kiri ndi mbadde sinnabagiwa nnyo obudde oba nagiwulira naye bwe kiba nga kitambula omanyi nekibagamba wava omukka tewabulawo ki muliro. So ndi bwe kiba nga kibadde like kyogero oba nga kitambula era ndowooza kyandiba nga kituufu oba nga si kituufu. But ku kyabayimbi ba gospel kubanga bakozesa ebintu ebanga banywa enjaga simanya mwenge biki nze mu ndowooza yange si kituufu. Kale ku muyimbi wa gospel si kituufu
naye ate still nti ate n'ojolaba nti anko tumwebaze nti oli muntu mukulu era nzikiza nti n'ekintu kyokola okikola okimanyi. Nze binakira ku makya n'engamba ndi ndokose nakikola nkimanyi ndi kati ndokose binaabyo naali nkola n'ensaba Mukama Katonda ampe ekisa okubyerekereza kubanga nze nkuze nnyo enjaga nkuze enusa amafuta ganyonyi nkulidde ku street so buli kintu kyonna ekitamiza nakikozesaako so bwe nagamba ndi kati obulamu bwange mbukute mbwadde Mukama Katonda ne musaba ne mugamba Mukama mpe ekisa era onkulembere nate mu luno olugendo lw'entandise nga ndi naawe nsobola nado okukola ki oddugusa. So bwe nasalawo ne manya nti kati nsazeewo buli kimu nkitadde so ndi kati essaawa ya leero bwe nkola ekintu beera kyenkola mba nkimanyi siri mwana muto you understand but nze amagezi ginali mbadde like ngambawa wanga oli muyimbi wa gospel ndala ng'ekituufu okimanyi nti ebintu ebyo bikozesa wakiki nandikwada amagezi nengamba nti obanga wasalawo okuweereza Mukama salawo bino ebintu tebirimu Mbaata leero okugulu kuno kuli eno kola kuli eri salawo gy'oba oyimirira gy'oba obeera ate nekyala nti like ndowooza nandigambye nti oba bw'omanya nti like kangeze nga ggwe anko tumwebaze nomanya nti muyimbi gundi ne gundi mumanyi nkimanyi bulungi nti kino nekino nakikozesa badde nsaba funa engeri gy'omutuukiriramu tomanya ebiseera ebisinga nti abantu abamu baba beetaaga like okwogera naye okumuzamu amaanyi yes ng'omuntu sekinoomu n'omuzamu amaanyi n'omuliramu ne munyumyamuko tomanya yinza ogamba owaayi kituufu nange mbadde nsuse mbadde ngenze naye kankole ki kansale kankendeeze wesegera oba kankole ki kankite mpola mpola you understand so ebiseera ebisinga nti otegera omuntu bw'atyo ng'omumanyi funa engeri gy'omutuukiriramu oba gy'omusembezaamu munyumyemuko yogeramuko naye tomanya yinza okuba nga nakikola bambi nga ayina ebimutawaanya oba ayina kale manya omuzungu asimaya agamba simaya depressed simaya biki depression kati gwasoma obitegeera yeah so kati omuntu webambi mutuukirire munyumye mumwogere ng'abantu yes ayinza okuba nga bambi nakyayitamu nga kinene naye nga naye olwokuba talina gwasobola kutuula n'anyumyamuko naye nga alaba nti ye bwana agenda nanywamu kamu bubiri busatu oba nasikamu ku mika gye ebiri esatu ndi kijja mukola ki kijja mutereeza but nga si kituufu ate nga nakyo kitwala okuba nti like kitwala okubeera ng'obadde musajja nga tewali kintu kiyinza kunyonya kuba kati nze wano wendi ondaba nti ze tewali kintu kiyinza kunyeenya tewali kintu kiyinza kunkanga tewali mbeera yinza okujja nengamba nti leero nentwala teriiyo nze okuba nakiriza Mukama Katonda nakiriza nti buli kimu kisoboka nti buli wamu nsobola okuyitawo kasitama nga nine Mukama Katonda wange nsobola oyita buli wamu nsobola okukola buli kimu owasa ddi weewaawo era tukyalindiridde Mukama akola okwagala kwe kubanga n'omukyala tetunamufuna ate nekyalo temunamufuna kyemukola muzungazunga mu buno obuwala obeera mu kyaki muki bati webagamba temwagala naddala mmwe kati baserebu temwagala kuwasa mwagala musigale muri singo naye nga temulina engeri gye mutambulamuko mu nkukutu bwe mutyo munange eno si kituufu nti okuwasa nakyo si kyekintu kyogenda okera ku makya ogambe ndi kati ngenda kuwasa biseera ebisingira nabyo n'okumala nosooka newetegereza nomanya muno nofuna like ng'oba omufunye nimwetegeera nimwetambula mpola nimwemanya but kale nze nganze omuntu omu nti nze background yange okusinziira background yange nti sienze omuntu apapira ebintu ebyo naddala nti bakyala biki ebyo nze nga bwe nkugambye nti nze nkulidde ku street kati eyo like eyo embeera gye nakuliramu ya like si embeera gy'ogamba nti okula olaba bawala nti oba okula olaba ono n'oli
nze nakulanga like ebintu byabawalanga si ebintu kale ebintu ali nnyo. Kevolex wa ndoza kati wakakyogera mu emirundi ng'ebiri ng'ogamba nti wakulirako ku street wakozesako ku biragalalagala wanywa ku njaga n'ebirala. Waliyo omuntu atulaba still ng'ayinza okuba ali mu situation ng'eyo emu gye wayitamu. Njagala briefly osharing naffe eyo embeera yali etya yakuyisa etya kyavaawa okukulira ku street. Wali toyina bazadde kyava ku ki? Abazadde nali mbalina but nga bayawukana. Mama wange yali yabeera bibye ne taata wange abeera bibye. Kati like natulugunyizibwayo ne step mother nga ndi mwana muto. Yantulugunya nnyo. Like yankubanga natakoma kunkuba nti ne taata wange buli yakomangayo waka nga mulopera mbusikola mirimu sikola but nga buli kimu kikola naye nga ye olwokuba nti yalina omutima kale ogw'enjawulo. Kati nga kulopa nagamba mwana tampulira mwana takola bino biki ne taatawo naye nakuba ng'omwana gwatazaala. Nzina man obulamu bali bubi but nebaza Mukama nti watuuka kozi gukoveeyo waka. Yes, bwe natuuka like nali nyina emyaka nga 9 ngenda weza emyaka nga 10. Like embeera yali esuuse nnyo ne ngamba no kangende e Kampala kangende nje like nga nkoyo kulira mba neiba kugenda bambi neiba nakola nagamba bambi njale kaluma nakwayeko kukakuwadde bambi kalwadde nakufundeyo empeke naye nga muzaddewo tatawo nga yetafuddeeyo oba oli mulwadde oba toli mulwadde taagala nakumanya ejasi omukazi yamukoba simanyi but embeera we natuuka nenda nga siyinza kukola bwe siyinza beera mu embeera mpaka wentu wenafuna amagezi like story empanvu ko like mweje emyaka but olw'obudde wafuna amagezi ag'okutoloka ewaka. We nafuna amagezi ag'okutoloka ewaka like nasooka ndinga nenonya maama wange gye yali abeera nga naye gy'abeera wala kuva nga mpaka ne Masaka naye natambuza ebigere era ntuukayo ekiro sawa budde bwali kiro nnyo sawa nga 3 ez'ekiro osegere so naye we namulaba naye yakaba nnyo naye ne mugamba maama manyi zikangende e Kampala nagamba nedda manange tofa ebeera wano kanake tunalya kyeku ne mugamba nedda nafunye omulimu nagamba nedda olimba ne mugamba yes nyina antwala nga mulimba manyi kankubulire muganda wange tumwebaza bukulira mu mbeera y'ennaku oyina engeri gy'okulamu mu bwongo speed ng'obwongo buli speed nnyo bulowoleza wala so ne mugamba nyina antwala ngenda kukola e Kampala nagamba ekale but nyamba tonywa njaga toyononeka tole ebintu ebibabayo abantu kale abavubuka bye bakozesa bambi ne mugamba nkusubiza sijja kononeka naye bwe natuke era ne ku basi bambuza gumala omutola gawa ne mbagamba ngenda Kampala kusoma mama nize ku bus park nga kasete ko kaina ka transport naye namugu mu kitundu Uganda wange de bantu za kameme nezija netuvuga tuka simanye Masaka nga mu Kampala yeno nga ngamba kanjira ntula paka bantu banagwera mu bus awonya kumanye katula gatuduse Kampala kubanga twino ira tukangane bus ne emira ne bavamu kale nagamba mpaka banagwera mu bus cheka jako tutuse Kampala ne tuvuga paka Kampala mu bus park Kampala kati wakulira ku street zawa aho Kampala nene kumala gwe na Kivubo ne Mukisenyi ebiseera ebyo KBC yali ekyaliwo alinga jimu yalinga kuna Kivubo awo bagita KBC nafutaga Caltex nigaba simani nigachuka nigafuka toto nigachuka kati waliwo ebizimbe nga ne kwali sereyo tena bakubeera kizimbe like nga bakyagizimbe ebiseera we najira Kampala. Okay, yeah. Katwolo ojja otandika ddi okuyimba from the street okutandika okuyimba? Kati ntandika nzija nti okutandika okuyimba like story empanvu nyonyola nyinyizo butamalira obudde bwe tulina utonotono but ntandika okuyimba in fact nalimba Namukomera nasooka nenyimba kedda nekyali wangalo kyali emitanga yani prunga era nga nkyali ku street ne yanjagala okuba nti like nalinga nga mulwanirira yali producer but nga bwe tugenda mbara nga nza mukubira engumi oisege nga ulwage najoga abantu babende naye nga nza akola ki nza mukubira engumi kati yena njagala kati mukunjagala
nange nanganyaganye ebintu by'okuyimba ne mugamba nange nkolayo oluyimba nanga atofaayo ebisiro ngambita Badman Swagger nanga Badman Swagger olaba ngenda kukolera tune kale nembera nga nyimba yimbi byensi bitumbola mpola but nga si ebiri awo ndi serious nayo paka bebansi bange ebisere ebyo like bansi banganywera binabera ku bala kati Natuuka ekiseera bansi emyaka jali ebiri ko like mweje ekisere ekyo like obusibwe nasembayo kola era wasembedala mu bulamu bwange okusibwa era we navaayo bwentotala nenga mukama nyamba ku mundi guno nyamba naye n'oluyimba lw'omusajja wa Katonda omu Levixone we nawulirizanga baluyitanga eddoboozi naluwizanga nnyo bambi paka we navaayo nenga nyina okunoonya omusajja ono tandika okukola naye kale musemberere wakiri era bwentu we natuuka ne munoonya omusajja nemufuna like netukwatagana mpola namuzole mulokole mugamba asi mulokole bado sobola okulokoka nemugamba yansobola okulokoka kati era mukwano wange bamuyitanga Joseph naye ebisere ebyo naye ndowooza mukama ndowooza zaali pulani za mukama ebisere ebyo okulokoka oba okudda ejjaali naye mukwano wange Joseph nanga mumanyi wali omukazi yampiseeyo wansi tugendeyo tulabe ayina sente ayinza otuteekamu akasente nemugamba ate nga ebisere ebyo yala nyingi kasente tiwali netugenda kumbe pasa Namutebi so era tukapasa Namutebi atuza obulokozi biki netumala obulokozi nenzire eno omusajja nemugamba nawende nalokose nambuzo alokidde wa nemugamba opasa Namutebi ngamba kali kyakabi tujja kwatagana nenzira ku bbala endo kyeko ali mukunego wako naye ize nja kulemezaamu manyifa abebbala litupowa nenemezaamu mpaka musajja twakwatagana tubanga tutandika okutambuza endongo betu mpola nali ndi awambi nambanikira oluyimba olwasooka luyitanga byaddala Yesu byakola tilwafuluma nnyo nga tukwataganye biki katutandisa obeera ffenna kati nali ndi awo ku luyimba olwo nankola olwo plan like nanyanjula bwatyo mu gospel nanyanjula bwatyo mu bantu be twagendanga like wenatambulanga naye nandaga abantu be ngamba ono Kevolex mutabani wange biki bwe bityo mpola so bwetuze tutambula tuti olugendo luno olw'obulokozi omaze bw'oba obalamu okalukiretinga omaze emyaka emeka ng'oli mu Levixone music oba ng'oli under Levixone? Wejiwa badde ngenda kwezi ow'omusanvu dde ngenda kwezi yes mukaaga kale tubale mukaaga okay. Then kati public eyagala kumanya currently where do you belong kubanga tokyali mu Levixone music kiki ekiriwo ani Agambye anti kati abantu abatulaba live baagala kumanya kati okyaliyo tokyaliyo sikimanyi ekyo mbadde sinakimanya anti kati oliwa kyetwagala nyimbira mukama yes. Then where do you belong abantu nga bomanyi nti waliwo groups oba ebibiina oba being under someone waliwo Levixone music wetubale tuwulira Kevolex ali under Levixone but currently okusinziira ku situation gye tulaba it's like tokyali naye so we just want clarification from you ensonga lwaki tukunoonyeza okuclarifyinga tuyinza okubanga ffe tuli eri publicly tulowooza birala naawe ng'olowooza kirala so mbadde nsaba abantu abatulaba bategeere what is on now like okubanga kanzire mu kikyongambye nti tetukyakulaba naye nti osobola okubanga tokyandaba na muntu but tokyandaba naye okuba nti like emirimu lusi gigenda gikwata muko nogenda ogenze kweyiya ogenze kunoonya gasi olaba nawe kenyini oddamu ekibuuzo ng'oseka omuntu ali ku TV yategedde dda what is ekituufu kiri nti to be frank and tell us ekituufu kiri nti tukyali mu kunoonya mirimu like tukyali mu kunoonya akasente n'okuyimbira mukama tukyamuyimbira era nze nyimbira mukama yes oyimbira mukama naye mukyakwatagana ne Levixone okyali under Levixone music labayo oli ekisogera ddala nga bwe nkugambye musajja ndeze musically era musically he's my father
musically osegedde atambudde like antambuziza mu lugendo lwa music era ne gospel industry eyanyanjula mu gospel industry osegedde but esawa ya leero nti bwe kugamba nti tetukyakwatagana nabwe tukyali ffenna mba nkulimbi like lwaki tetukyakwatagana yuzo kubanga like musically nga nange nta like nyimba music nga Kevolex. You're now managing yourself as Kevolex. Yes. Kitwagala kumanya nti now I am an independent now, so I'm managing myself as Kevolex. Kitwagala clarifying si mu bubi because this is a born again Christian station. Yeah. And kitwagala kumanya ekintu ekyo mu kitambuza mute is it true tulemu okubanga ate abeeri abensi balowooza kirala ate naffe tukufunye ate tetufunye clarification on that kyetwagala abantu babadde batubuuza naffe tugamba tugenda kunoonya tukubuuze ku nsonga eyo. Ekituufu kiri nti era nga bwe mbagambye nti Kevolex bwe nalokoka bwe nasalawo ku obulamu bwange Yesu Kristo nabwa Yesu Kristo okubeera omulokozi obulamu bwange so nti buli kimu kyenkola kikola kula Mukama Katonda nakola obulamu bwange. You understand? So musically sawa ya leero weewaawo Mukama mulungi era abadde mulungi era atambule nange era akyatambula nange so musically nti kati Kevolex music. Yes. So you are now under Kevolex music. Yes, I'm now under Kevolex music, Kevolex management. Yeah, buli kimu but Levixone respect every time and all the time. Okay. Ekyo tekirivaawo tekirikyuka. Yeah, respect. Mwafunamu obutakanya bwonna bwe wali ovaayo wamusiibula n'ogamba naye nkuze kati kaŋŋende. Tewaliwo obutakanya bwonna. Kambuuze okyasula tatawo? Nze sikyasula wa taata wange nange napangisa ewange gye nsula. Kirungi nnyo. Naye ewa taata wange nsobola okuddayo ne mbabuuza ne muzeeyi abamanyi nti omutabani ali wano. Kirungi nnyo ekyo nno kati nange era bwe kityo kiri nti eri waka sitagako nkona kuyingira nedda nyingira buyingizi nti ora obudde bwonna nti mba ngenzeyo mangenze waka but kitwale nti ng'omwana kera ku makya nagamba muzeeyi kangende nonya akasente bwe naafunye kasente nja kuleeta kasukaali tunywe kasukaali nja kuleeta omuti gwa sabuni toze ku ngoye okisegiye so nti eri waka sinza kugamba mbo mbate simayo kibiki bankulimbi. Okay. Mbeera nkulimbi pozinga ine ekintu kyoyina naye nga toyagala kyogera kati nze kati kankuba nawuliddeko ebiri mu nkuubo ebimu nti bw'obeera under Levixone music nti ebiseera ebisinga erinnya lyo tebaagala liveeyo nnyo okusinga erya Levixone. How true is that? Ekyo sikimanyi. Ekiro olabeera ebiseera ebisinga bw'oba owulira omuntu bagamba ekintu kyonna funayo gy'omukwatamu akunnyonnyole osegeera naye nze ekyo kye sikimanyi sijja kulimba sikimanyi. Atera ku G256 ndowooza bw'oba badde following emboozi eno okuva we twatandikidde n'okutuuka kati oyinza okuba ng'olina solution eyiyo gye wejjiddeemu naye ekirungi ffe tunoonya omuntu ebigambo bye bibeera bibye tetutemamu tetugattamu ate tetutoolako so yoyo Kevolex emboozi ye mujuludde ku mulundi guno naawe tusuubire videos nga meka omwaka guno? Tusuubire videos nga meka, tusuubire collabs nga meka? Actually nyinayo collab endala guno mwaka era gundowooza guno mwezi nyinayo collab endala n'omu Nigeria. Ina egenda ofuluma kyemanyi guno mwezi kuba like namaze okuvoicinga then n'okumusindikira like my verse kati bali muko mixinga ku editinga luyimba ku like mixinga luyimba so waliwo collab mu Nigeria ejja then masawo ndowooza era nga bwe nagambye nti kama nga tukwatidde keera ne video ya aye
aye naye tube nga tushootinga video sibalako kubatula ku G256 bana yatula ku G256 mbagala nnyo era banaye naye nga mbasabe ekintu kimu bana twekumire ku Mukama Katonda twekumire Mukama buli kimu kyonna kyoyagala kyoyayanira kyonna kiri Mukama Katonda ono so mbagala nnyo era banaye mweyongere n'otuwagira mbi nga bayimba gospel bubanga oliye ng'olina omuntu nga anko tumwebazi bagambye nti ayimba gospel nasokola nekada nasokola biki bubanga golina gomanyi bambi nsaba busabi mutukirire mu buntu yogera naye mu buntu muzeemu amaanyi just nti ebiseera ebisinga nti andamu tuba twetagambe otuzamu amaanyi otulaga nti buli kimu kisoboka buli kimu kirungi so bambi mbagala nnyo era kansabe Mukama Katonda abawe emitima gyammwe kye gyeyayanira kati tweyanzege Kevolex endowooza emboozi ye mugiwulidde sigenda kubanga nyongerako munzikirize mbazzeeyo ewa Dora Jimmy's agende maaso n'okubanga ate abasibula n'okubanga abeebaza okubanga mubadde mutulaba Godfrey tumwebaze ate mbadde ne Harriet yabadde ku kamera kambazzeeyo mu studio ewa Dora Jimmy's mbeere bulungi.